Mu mwaka 2000 Parliament yayise etteeka eriragira ebitongole byonna n'amakampuni agakozesa abantu okuteeka abakozi baabwe bonna ku nkola ya yinsuwa. Era kyabuwaze nti n'omukozi asobola okusuwenga omukozesa singa aba tamuinsuwalinze mu tteeka eryo lwakuba nti abakozi abasinga tebakimanye. So policy eno bagiyita Workmen's Compensation Policy under the Workmen's Compensation Act 2000. So kyabuwaze nti buli mukozesa alina okumakinga sure nti ensuwalinga abakozi be ne gavumenti yennyini. Enkola eno eyogerwako eyitibwa Workmen's Compensation. Ronald Jagwa Muyingo, omukugu mu bya yinsuwa ku Statewide Insurance Company Swico, akunnyonnyola ku nkola eno. Omuntu bamusasulira ebbanga eryo lyonna obudde bwe ne time gy'aspendinze nga takola. Byonna bibeera compensated in this act. So tugezaako okumakinga sure nti omukozi at least abeera at peace ng'akola. Jagwa akubuulira ddi enkola eno lwefuuka ey'omugaso eri omukozi. Ku Monday paka ku Friday ennaku ze tukoleramu. Bwe nzuuka ku makya nti ngenze kukola ntambula ngenda kukola ku Statewide Insurance Company mba nina okuba nga ndi covered. So ebbanga lyonna lyemala okuva ssaawa 2 paka ssaawa 8, 9, 10, 11, 12 ndiyanda mu mikono gya Statewide Insurance Company. So akazibu konna akangwako mu nnaku ez'okukola ndi covered under that. Era bwe mba ku Statewide nga nnyumise ku ssaawa 11 ba ssaawa 12 nga nzirayo ewaka singa nfuna ekizibu still mbeera covered mu policy eyo kubamba mba kukola mirimu gya Statewide Insurance Company. So lwawukana n'enzirayo ewaka policy ezikira. Singa ofuna obuzibu nga tobadde ku mulimu naddala mu nnaku ez'eggandaalo enkola eno tekuyamba. Because yadde aba tali ku mulimu gwe tali ku mulimu gwa mukama we. However bwe kijja ne kyesanga nti omuntu abadde agenze mu field ku Saturday okukola emirimu gya mukama we ajja kuba covered because aba under emirimu gy'ekitongole gy'akolera. Naye after that bw'obanga obadde toli ku mirimu gyo ku weekend ku biki that cover does not come in the Workmen's Compensation. Kyokka singa weesanga ku mulimu mu nnaku ezo zennyini Jagwa agamba nti enkola eno eba ekuyambira ddala era kino akikunnyonnyola. Singa omuntu ono amenyeka oba afuna any kind of injury that brings in incapacitation, all that will be compensated within this policy ng'amaze okuwona. Nti era omuntu bw'amala okuwona we compute okusinziira ku musaala gwe ennaku z'amaze nga takola ne dokita atuwandiikirako in percentage wise nti okusinziira ku mukozi gundi ne gundi engeri gy'amenyese guno omukolo incapacitation is of this certain percentage. So we compute that in monetary terms neziweewa nga ziweebwa omukozi. So niye naawulira nga ddala at least mukama wange afuddeyo ninayo kenfunye. Jagwa atubuulidde ku bika by'obubenje ebiyinza okuliyirirwa wansi w'enkola eno eya Workmen's Compensation. Accidental damages kyeki nti mbadde ndi ku mulimu booda n'enkoona, mbadde ndi mu field booda n'enkoona, mbadde ndi mu field tuli mu moloka yaffe nefuna accident nenfuna obuvune ebiwundo, all those accidental. Nti mbadde ndi mu field oba mbadde ndi ku mulimu nenslidinga ku madaala nenseerera ku madaala baade basiimuula nengwa. Yadde ng'enkola eno eriyirira abantu abafunye obuzibu ku mulimu ebintu bye bataliyirira ng'obulwadde buno nabwo Jagwa bukunnyonnyodde. However tetwerabira nti waliwo ababadde batera okujja ne bagamba nti nze nafunye omusujja. That is not accidental. Omusujja malaria is not accidental. So eno cover only looks at the accidental issues of problems that you lonka ng'oli ku mulimu. Wiiki ejja tugenda kutunulira ku misoso gy'oyitamu okuliyirirwa wansi w'enkola eno ya Workmen's Compensation. Ndi Julius Kafuluma ku Lwabukedde TV agafuna.